Greetings. I hope everybody is doing okay now. This is a quick one tugenda kulawo. For starters, ngenda kusaba. Nyambo tambuze video kubanga kyensinga okukakasa egenda kubeera mu internet olunaku olwaleero. Ono mwami gwe tugenda okukozesa nga case study okusobola okujjayo amakula oba amakulu g'eno video olunaku olwaleero. Tutunuulidde ekika kya opposition ekibadde hidden mu politics wa Uganda nga Munnayuganda kizibu kitresinga. Ekika kino bakiyita cosmetic opposition. Era ekika ky'abannabyabufuzi bano babayita ba cosmetic politicians. Bebakola batya? A politician who offers surface level ideas but leaves the deep-rooted problems of dictatorship untouched. Ekika kya munnabyabufuzi affronting ennyo ideas, affronting ennyo buti eggwanga bwe lirina okutambula, affronting ennyo buki ebyandibadde bikolebwa oggwanga okukulaakulana, wabula nga making sure nti takwata ku kizibu kikulu kya ggwanga eryo. Bakola batya? Kankuwe point esooka. They focus on ideas but not systems. They talk about policies, boogera ku policy, development, boogera ku development. They talk about projects, boogera ku projects ne reforms. But they never address the root problem. Tebasobola kutunuza wali ku kizibu kikulu kyennyini. Tebakutunuza ku dictatorship, tebakutunuza ku impunity, tebakutunuza ku state capture. They avoid words like regime change. Bamaking sure nti mu statement zaabwe teboogera ku bigambo nga regime change, teboogera ku accountability, ate teboogera ku freedom. Ekika kino ekya cosmetic politician bakola bino wammanga. They carefully avoid confrontation with the power. They never directly challenge the head of state, the military, or the corrupt elite. Wulirizamu katono. Ekika ky'abannabyabufuzi bano abadde bakumira Munnayuganda nga yeebase. Bwe batyo bwe bakola. Bamakinga sure nti mu njogera yaabwe tebakonfrontinga ababali mu maanyi. They never challenge the head of state. Tebachallenginga head of state mu bukaawu. Tebachallenginga maje. Ate bamakinga sure nti oli ne waba alidde enguzi ku ludda oluvuganya gavumenti oba mu gavumenti tebamulumba na busungu. Their opposition is safe. Bamakinga sure nti okuvuganya kwabwe kuli safe, kuli polite, ate kuli acceptable to the regime. Bakola batya? Mu bigambo byabwe bawuumeekeriza tebateeka busungu ku regime, tebaholdinga balidde enguzi accountable, basoundinga nga ba elite, tebalumba bannamagye bakoze impunity ku bantu, teboogera ku mukulembeze na busungu. Bamakinga sure nti bo baplayinga safe. Ekika kya munnabyabufuzi oyo afaanana ono kugambye tugenda mukozesa nga case study. Abadde ku ludda oluvuganya gavumenti oba apozinga nga avuganya gavumenti, but yet in reality abadde akukuuma nga tutunula ku kizibu kituufu. Kankutwale ku point eryokusatu. Point eryokusatu eri nti they avoid grassroots mobilization. Mpulirizamu katono. They rarely mobilize people at the grassroots level or inspire genuine mass movement. Toli basanga nga bagenzeyo mu byalo okulaga nti bakuŋŋaanya buwagizi oba okulaga nti nabo movement yaabwe eri kutambula. Their campaign stays elite. Campaign zaabwe bazikuumira nnyo muwa okwefuula nti ba elite. They are media driven. Babeera nnyo ku TV, babeera nnyo ku TikTok, babeera nnyo ku Facebook, babeera nnyo ku Twitter. And they are detached from the real public anger. Ekika ky'abannabyabufuzi bino bamakinga sure nti beeyawula mu bantu ababavuganya. Kati njagala ompuliriza bulungi kuba njagala tugiye ekifaananyi ekisinga okuba ekikulu eky'abannabyabufuzi ekika kino. Point ey'okuna kwe njagala okutunuza. They receive hidden support or protection from the regime. Omuntu gwe gugambyeko cosmetic politician bafuna support eri hidden okuva mu regime. They are allowed media space. Babawa media space, bo tebabagaana. Bagenda ku buli TV, bakyazibwa ku radio station, bamakinga sure nti babawa media space. Public rally zaabwe tewali azikubako mukono kebere police. And they have some privilege that true opposition leaders are denied. Bamakinga sure nti bano babawayo ku privileges opposition entuufu zetafuna. Sometimes they are even funded or backed quietly by the state actors. Bano babeera sponsored n'abamu ku bantu abali mu state
era sente zaabwe ezisinga okuba ennyingi ezisupportinga entambula zaabwe ku media tours zonna ojja kwesanga nga bali backed by the state. Kankutwale ku point eyokuna oba eyokutaano. Echoes the language of the regime. They may talk about unity obasanga nga boogera nnyo ku kwegatta, obumu, peace, emirembe, continuity, mirroring the dictatorship's own messaging. Ebigambo byabwe bifaananamuko ebya dictator. Message yaabwe beesiga ekifaananyi nti bali abali ku ludda olutuufu oluvuganya gavumenti, approach yaabwe nkyamu era nfu. Bano baagala nnyo okwetwala nti be bapreaching enjiri eya unity era beeteeka mu kifaananyi nti bo be barepresenting opposition entuufu. Mu bigambo byabwe they condemn protests. Weesanga ku march to parliament ekika kino kikondeminga protests. They condemn strikes. Ku opposition obasanga babaddeko nga they don't agree with the strikes. Any form of civil disobedience ekika ky'abano tebagikiririzaamu. Point endala kwenjagala okutunuza munnayuganda ategere ekifaananyi kino. Attacks the true opposition more than the dictator. Abantu ekika kino balumba nnyo opposition entuufu n'okusinga bwe balumba dictator. They spend more time criticizing the real opposition leader than exposing the dictator's crime. Bano batwala obudde bungi nga banenya nga bavoola ali ku opposition omutuufu oba akulembedde enkyukakyuka omutuufu okusinga bwe batwala obudde obungi nga balumba no criticizing no exposing nakyemalira. This creates confusion and weakens the public resistance. Omulimu gwabwe ogusinga okuba omukulu nga balumba akutte omumuli gw'enkyukakyuka bamakinga sure nti bakuliyetinga confusion bagezeeko okunafuya resistance mu public. Point endala, pushes cosmetic reforms instead of radical changes. Wano nkwata ku Mathias Mpuuga. Kano ka group ke kama Mathias Mpuuga kakola katya. They propose self-cosmetic reforms. Bo kye basinga frontinga bwe buli reform within the regime. New ministries, economic ideas, small adjustments while leaving the power structure untouched. Bapushinga nnyo narrative za reform within the system ekyasinza okuzingamya eggwanga. Ekika kyono kyekika ekibadde kikuumidde opposition ne munnayuganda nga kimukuumidde mabega. Bakutunuza ku birina okukolebwa, tebakutunuza ku kizibu kikulu kyansi. They treat symptoms, not the disease. Bo making sure nti bajjanjaba just ebyo ebiri wabweru, tebaagala kujjanjaba ndwadde ntuufu. They seek personal gain, not national transformation. Their goal is often a ministerial position. Ekika ky'abano bategetinga nnyo akafo mu gavumenti, bategetinga nnyo akafo ka minister Norbert Mao Mathias Mpuuga, a diplomatic post. Baagala nnyo ekifo kyonna ekikulu mu regime okwetwalira mu angu nti boba elite. Business favor, baagala nnyo ku favors okuva mu regime, not genuine national liberation. Bano tebafa kukununulwa kwa ggwanga lyonna. Ekiruubirirwa kyabwe ekisinga okuba ekikulu kwe kukuuma ggwe nga totunudde ku kizibu kikulu. They are careerists oba careerists. Bano babeera bakozi ba ssente. They are not revolutionaries. Bano tebabeerangako ba revolutionary. Video eggwa bweti. Engeri gye walabye omwami ono ng'asigidde ku kifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalinga ono na bonna abamufaanana ku ludda oluvuganya gavumenti abatwala obudde bwabwe obungi nga badisikasinga the true opposition figure. Abatwala obudde bwabwe obungi nga babeera boogera ku Museveni bamwogerako nga baseka, nga babeera boogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwogerako n'obusungu obusinga okuba obungi, be tuyita ba cosmetic politicians oba the cosmetic opposition. Bano zibeera plants, zino zibeera nsigo za bannakyemalira mu opposition. Omulimu gwabwe gusinga omukulu ki? Kukukonfusinga, kukukuuma nga totunula ku kizibu kituufu. Bakufrontingira ideas, bakufrontingira ebyo byandibadde bikolebwa, naye tebakutunuza ku kizibu kisinga kuba kikulu kiremesezza ebyo bye bakugambako kuteekebwa mu nkola. Mu bufunze bakutunuza ku buti ekizimbe bwe kyandizimbiddwa bwe kirina okufaanana nabaani abalina okukizimba, bamakinga sure nti bakutunuza ku muntu alemesezza kizimbe ekyo kuzimbibwa. Protest vote ye answer. Bano